Lwaki tuzimba bwe tuti? Kubanga ensi ezze ng'efunda, kano bwe kamala okufuka omusolo gudda, kano ne kafuka, bwe yagala oyangulayo step ki? Ate akamyu keetaaga keya, tutwetaaga akamyu katambulire mu ttaka. Kaba kagenda kulwala ebimonde, kagenda kulwala ebugenge, kubanga akamyu kafuka nnyo. Bw'oba yagala kulunda omumyu n'ogagawalamu n'ofunamu sente, olina okutegeera ebintu mmeka? Bw'onaasuuka ebintu bisatu, bizinesi ekulemye. Ekisookerako ddala, olina okutanga akamyu kalya omuddo gwa bulijjo, kalya kalandalugo, ebikoola bya kabeji, buli kintu kyonna ekya guliini, ekisagazi nga kyali kito, olumbugu nga lukyali ki? Akamyu kakola ki? Ekyokubiri kyolina okutegeera, akamyu keetaaga keya. Bintu mmeka? Ekyokusatu, akamyu tukalwalalwala, okujjawo ng'ogenze n'ogula akalwadde n'okagatta mu bubwo. Kyekyo tugamba ng'osooka n'osasula ssente zimala wiiki erwa, n'ojja olwokubiri nga tubukutegekedde, tumaze kubugema ne tukuwa ekintu ekiramu. Tobugattagattirana n'obujja ebusoga ebunyolo n'ogatta mu kinyumba eki, bugenda kulwalako, bugenda kuvaako. Ekyo kyolina okutegeera, sawa Uganda ffe twagala ennyama y'obumyu. Oba kasoga, oba kazungu, oba kinkiri, oba biki byonna, nze sibimanyi. Nze njagala ennyama. Ekimanya Akaganda kazaala nnyo, Akazungu kazaala mpaka naye kazitowa nnyo. So ekyonalaba nga kikwanguyira, kyekyogenda kgenda nakyo. Nze njagala ki? Nze bwe ntuuka mpumapuma, simanyi oba Kazungu oba kaki, kye sirina bbeeyi ekyo nze. Naye akamyu akazungu kasobola kuweza n'emitwalo 10-15, kaweza kilo 7-8. Buno bwolaba bunu bubeera mu kiro emu kitundu, buno pusipusi. Kati kano kyamani yakaleese, tukamusarira akalye, nze njagala bwakulya. Kati kana kabaise tulina okuza mulunda, ne katusalisa. Twagala omumyu oba bakola ki? Twagala akamyu keekana kutugula. Akamyu tuba kwakwata matu, awo okoma okukakwata matu kagenda kulwala ebiwunde mu matu. Bwe bakalwadde omusawo waali okuba essimu n'akugamba eddagala. Bwe bakafunye obuzibu okuba ki? Naye ate enkola yaffe, buli LC galawo omwana ajanjaba obumyu, buli LC ng'akamyu bwe kalwala twetaaga kuza kukuba essimu eno, omanye ajanjaba obumyu bwa sawo Uganda aluludda wa, abeera wa. Ye butuyita community health worker. Yatunda products zaffe, yajanjaba obumyu, yalabirira omumyu bw'aba members baffe. Akamyu tulina obutandikirako emitwalo emeka? Obw'emyezi 2-3. Tulina obw'emitwalo 4, tulina obw'emitwalo 6 bw'emeka? N'obw'10. Okola oda yaabwo leero, olwokubiri lwa wiiki ejja, n'ojja n'akasero, n'ojja n'ebokisi. Olwadde mekusasula bwonna, olwadde mekuwaayo ekitundu, ne bakuwa lusiiti, olwokubiri otusanga wano mu luggya. Ne bakukebera bulungi mu lusiiti, ne bakutegekera. Mukitegede? Kubanga togenda kusasula ng'oyagala obw'olubuto, bwakamala okulya kabeji, omwana bukwatekwate ku lubuto, nga bukkuse lumonde ne kabeji, agabe bulumu obwana 6. Okatwale kaganda okuzaala. Kumbe bwande bakakobisekede? Mutu obudde ntubuka ntegera buno bwa lubuto, buno bwe buti, ate nga tumanye ennamba y'omumyu obutulina. Kubanga tulina faamu ziri 16. Ab'embalala, oyima, tulina ba Fort Portal, tulina obwa Mbende, tulina obwa Mbale, mukitegede? Nituleeta ekintu ekiki ekituufu. Ate olunaku olwo obojja mu kiraasi y'obumyu yokka. Tutugenda kugamba ebya shares, tugenda kusomesa ekiki? N'oteeka mu box nga balabe nga batwa. Tumalabye? So nyebaza mama, bino ebintu binaabisomesa. Muzayi mukwano gwange chairman, naye situkiddemu n'agamba kanyetuukire. Yaleese emaali. N'abeetera mu mmotoka y'ebbeeyi. Mwali mumanyi ng'omumyu bw'abaana, bw'abalenzirenzi, ogw'omulembe gwayita. Omuzungu ye yali atubuzaabuza. Yategera bamutandika okulya obumyu. Bwe mulunda obumyu mugenda gagawala nnyo, n'apromotinga enkoko etali mu kiriisa.
n'olya enkoko tulwala ate n'aleeta eddagala. Naye kati twebaza Mukama, akamyu kafuuse ensonga mu Uganda. Kati hoteli zeziwera nga 15 za Sheraton za zonna kati zitunda ennyama y'akamyu. Mukimanyiko? Kati batima n'ebipande ebinene. Kati akamyu kafuusa k'ebbeeyi ku lwasawo n'owa Kabaka ng'aserebuletinga amazaalibwa ge mutonera obumyu. Ani akiraba? Waliko omukono bakulabe? Yalaba Kabaka nga bamutwalira omumyu mu lubiri. Kati omumyu mu Uganda bugenda ku buko. Omulembe tugukyuka. Omulembe gukyuka kati watakola ki? Chama tukwandiza watandika otya? Neyanziza olw'omukisa no gumpeereddwa investor. Nsooka nakwebaza nti weebale nnyo mu maaso g'abakulu bano bonna. Bannange bampita Mwesigwa Kezekiya, mbeera mu ggombolola y'e Kasagama. Abantu bampa n'obwa chairman bw'eggombolola. Nali ndi awo omwana ono wange awo, mutabanyi wange awo, najja mu musomo guno. Bwe yajja mu musomo nenga nti nanka ngende nsome. Nenzija wano nensoma. Bye nasoma sina bwe nsobola kwebaza ono mutabanyi wange. Katonda yamanyi. Kubanga mu nsi muno kitono nnyo abalina omutima nga guno. Akamyu omuntu ne bw'aba abikolera ayinza okulikolera eyo n'atabiraga bantu. Twasoma ebintu bye tubeera nabyo awaka nga tetumanyi mugaso gwabyo. Kati bwe nava wano nze sirina ebirala binsobola kukola. Naye nsobola okulunda obumyu era wenjogera nina obumyu 10 mbulunze mbulabirira bulungi nnyo. Nimye Rosemary okujjako nti natuukira mu biseera ebibi ebya COVID, n'enkuba teyaliiwo nga tetonya. Naye emyezi 3 Rosemary wange atuuka wano nasena n'amazzi nemufukirira nga njagala omwana ono kyeyatuyigiriza tukiteeke mu nkola. Omanyi bw'oba oyogera eri abantu ne batakwata owulira bubi nnyo. Naye nze njagala kwebaza gwakamyuka emitwalo 7 oba 10 kyali kibirabiseeko mu ttale omwo ne emitwalo 2 kigumu nnyo. Era nze njagala kwebaza mu maaso g'abantu bano nsanze osomesa n'olulala najjako wano. Nze nsaba eki obeere n'obulamu wangaale. Bannange tewali kisinga bulamu. Era nze nkusabira buli kiro buli musana najja wano nengula obumyu obwo buno nembutwala. Kati mpeza obumyu 10 mbulabirira ne kabeji buli ebintu bingi ebirungi naibo buyonjo mbwerera we busula tebusula bubi. Naye bw'otuuka obumyu obwange oyinza ogabweyagala nnyo bukuba n'omupiira lwakuba njagala bizinesi eno. Kaakati mbasaba alina amatu ag'okuwulira awulire. Bino si byakwogera n'olekaawo ate oba n'olowooza nti wayinza okubaawo ono ayagala kukola bibi. Nedda, bw'olima Rosemary yuuyo mulaba kugenda opakira ebisabo byo obireete bakuwe ssente. Nze ate ngenda kutunda eddagala abagenda okulitunda bebe n'abaana. Naye nze nja kulunda obumyu nimye Rosemary eyo naye anansaza. Nja kupakira motoka y'ono ndeete wano nfune ssente zange bye nsobera okukola. Naye mbadde nsaba mu maaso g'abakulu bano ewange njagalayo omusomo kubanga nayogera
ffe waffe mubalaalo ebyokuliisa nkobimenenki tuli kubimanya naye abantu bangi balaalo bazze ewange ne bayiga musomo sebo njagala ojje ewaffe abantu nja kubayita bangi bajje era singa wajja dda singa kirala nnyo n'olwekyo nze ekyange saala ze nsaba katonda kw'obulamu ebya sente bwe ziri ate kati oba oliisa akami tebakuwa sente oba oliise rosemary tebakuwa sente atalina ntandikwa tomuwa mpulidde obawa entandikwa ne bakola nange njagala onteekemu amaanyi njagala onteekemu nange entandikwa okubuliisa obulungi amate tikunyoma tebakunyoma n'ebigambo ebyo mukama wange mbasanyukidde nnyo okusaba ng'abasajja abakulu n'abakazi abakulu nga muli wano mwebale nnyo era mwekubireko mu ngalo eno message ngitwala mugombora ate nze ne district abantu banzikirizaamu kino kisanja kyakutaano nga ndi mu system nkolera abantu kwegamba nga kino en introduction eno siyinza kukireka mabega webale nnyo webalire ddala